Amazaalibwa gani? CBS. CBS emyaka 26. Yatandika 96. Asinazaalibwa nazaalibwa. Bannange. Takifuna. Amazaalibwa amalungi CBS. Oli muli oli akikuluma. Nedda lwaki ogifula nnyo ensonga. No, just njagadde. Kiringa nga kyokolo bwego oba ekinusu bwe kigwa ng'abantu musirise nnyo. Oyina kiwa obudde ne kati njagadde nkiwa obudde kituule ng'ensi ekola ki? Ng'ekiwulira. So nenga CBS FM tubaagaliza amazaalibwa amalungi emyaka 26 beddu nga bali ku mayengo g'empuliziganya 88.8 yasooka then 89.2 neemala neekola ki? Nejja. And if you're to rank radios, myaka 26. Media zijooze, abasajja bajooga, baafuna ne ku budde ssebo ne bayimba, ne bakwata abamanyi okuyimba n'abatamanyi kuyimba ne bayimba. Abantu ne bagulanga siddi wano. Abantu balwana okubala myaka 5 ajja yaseerera yagwa. So waliwo olaba ekyamazima okujooga ate ne basigaza omutindo gwabwe. So that's beautiful. N'okubeera nga bakyali ranked. Ekyokubiri nadde nvuga nga nzija n'endowooza ku bantu CBS bewadde carriers, like the political carriers, nendaba nga bali mu bantu nga 6 oba nyinza n'okuba nga abalala mbeerabidde. Kubanga waliwo oba n'omwami ono gundi yayitamu yani ono mwami weyogerera yali yesimye ku chairman yayitamu kwefu. Yayitamu. Naye nalabyeko Matiya Lwanga bwanika ssentebe wa district, nendabako ababaka Kasibante, nendabako ono Kabuusu Moses, nendabako Sozi Kaddu Mukasa, nendabako Anko Kato, abo bonna kale bagifunira ku media. So tubayoza I think emyaka 26 bagirivinze essaawa zino bw'oyogera ku sako zesinga obunene. By the way bw'otunulira ne opposition vibe we bagijja okubeera nga they gain the strength okubeera nti boogera ensonga zaabwe n'abakubi omuli Seggirinya. So I think erinebyo wetuulaawo singa CBS ebadde muntu ng'atuulaawo kwogera. I think takyayina lukusa kubaako kyayogera. Ala ayina kutuula butuuzi ne bajja ne bawa obujulizi. Ojjukira ente ya Pastor gye yatuulangamu n'afuna ekikopo kya caayi n'akiteeka wali. Now that has to be CBS. Ng'erina ekikopo kyayo etudde wali oli najja n'agamba Musumba najja nkola bwenti ne bwenti. Kyomaafe twajja ne tugirambula mu primary. Olaba okubeera mu kyalo. Kakali fete twavanga wano kati nga tusobola kunsasuza trip. Kyomanya amasomero. But anyway, it's okay. Yagonja babakola bubi. Kale naye nga tubayoza. Nja kuteeka wano kamera kuba kimanyi ojja leeta ddira ne alambule. Kati naye mulinde nga tutudde. Oba gulinga nga gwa mukaaga. Ate no kyojja omumanyi essomero lijja muleeta bajja kusaba emitwalo egyo. N'obugumu obwange. Ojja kubeera wano. Obugumu obwange singa nali nkola seminti wange yandibadde asibadde. Ojja atya. Nze nkubuulira. Kale awo nga tuvuddewo kale kakati